bagamba kirungi nnyo okulabako kisegera kyova nga twalabyeko kugamba n'ebigambo ebitebyetaagisa naye twalabyeko nti yakoze ki kyoge yogera anti yakomye ani abaani baagala omanya ankolera abantu yakomyewo kikwali ali kuteekerateekera abawagizi era ajja kujja abannyonnyole mu butongole yakomawo ddi ssaawa zaali mmeka lwennyini lwewalaba ka vidiyo ako Saturday lwennyini gwe wakalaba lwennyini kubanga nakakwata bwe nti weppa nenkateekayo so kati abantu aboogera nti ate edawe singa abantu bategeera omukyalo oyo kuba si ye muntu akukuta si ye muntu alina ebyamayama kyoba olaba nga omuntu oba omusalako ekigambo si kirungi mubuuzi ajja kubulira lwaki yeekwese kubanga kati kintu kyakyuka abayimbi ne bwe baba bajja mu ggwanga ne bwaba abaddemu fine ekibadde kibadde separate kati naye lwaki yeekwese okuzizza wali ti lwaki weekwese lwaki yeekwese gwolowooza waliwo gw'oyinza okukwata vidiyo nga takukkiriza okuwa omuntu respect golooza waliwo lwaki teyayise kati okyo kibakwe netumukimako tewalaba kamiliyoni bwe twamukomyawo munsi ayina byayagala ayina nebyakola ayina embeerase kati zewe talina oshipa kalungi si ye muntu ayagala nnyo ebitiibwa tiwowe yaye ensi kubanga singa nera yabadde abyagala ensi yona yalibaddewo naye kati nze ndowooza alaka si ye muntu oyo alaika wayita ayagala bantu bawa muziki kyekyondoza kyekyamuleeta mu nsi si bino nti ate aze muvunnambe kati waze mugenda kulaba ki atagenda bayimbira atagenda bazinira mugenda kulaba kyokuleka amaalo